obulwadde bwonna obuluma mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa bwandibanga bumuluma kitono okukira obulwadde bwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Mu bimpimpi omutawaana emiteeru Jenerali Yoweri Kaguta Tibahaburwa gyalimu gyonna yeetoolooledde ku Kyagulanyi. Kagabe mateeka galeeta entakera gonna geetoolooledde ku ngeri ki gy'agenda okunafuyamu Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Byonna byateekateeka okuviira ddala mu mwaka ogwa 2021 kubanga we yatandikira okutegeera nti omuntu gwe yali anyooma, gwe yali atunuulira ekyamuli, gwe yali alabanga atalina kiddako, yali amufuukidde akayinja mu ngatto. Byonna okuva olwo byateekateeka ne byapanga byonna byetoolooledde ku ye. Wenjagala okuwemu obufaananyi eggye ly'eggwanga lye twali tumanyi nti nno likolera ffe okutuuka akadde nga terikyakolera ffe directly nga likitulaga n'okukitulaga nti mu lwatu likolera mwami Tibahaburwa. Era njagala okuwemu akafaananyi bayimbi bameka, bakomediani bameka abaali balimbalimba nti nno bali wamu mu lutabaalo lwabwe oba mu industry yaabwe, njogera ku music industry ne art, abaguliriddwa bonna nga bakunafuya Robert Kyagulanyi. Ne bannaddiini nno bangi ne batuuka n'okunaabuuka ekitiibwa kyabwe ne bakiteekako ebitoomi. Ne tandika okubalabira mu kifaananyi ekyamaganduula agatalina makulu. Ne tandikira okubalabira mu makanzu agatalina kye gagattako. Era nalabye ne mu Boston Joe Archbishop Mugalu ng'abaana tebaaluddewo kyaddaaki eggaali n'emuyitamu. Bino byonna nno lwaki mbikulambululira? Nkulaga amaanyi Robert Kyagulanyi Bobi Wine gaalina gaatadde ku Jenerali Yoweri Kaguta Tibahaburwa n'atuuka n'okumuleetera okukola ensobi. Nkubamu obufaananyi bwe mbanga nina bbanja nga lya rent, ng'ebbanja eryo linnemeredde pressure gye mbeerako. Ye mwami Tibahaburwa ayina international pressure okuva mu mawanga agabadde gamuvujjirira agamuggyeeko obuyambi. Ye mwami Tibahaburwa amagye agamu nga mulimu abantu abalina oludda ate olulala ku ye lwaliko. Ye mwami Tibahaburwa ayina ebitongole bye ebirala byonna ebyokwerinda, naye nga ebitongole mulimu abatamwagala n'abatamuwagira, nga n'abakungu be bennyini aba gavumenti baalonda n'ateeka ku mwanjo tebamwagala. Mbadde nkunnyonnyola ku bunkenke Jenerali Tibahaburwa bw'ayitamu ne bamulaba keera ng'akeera bwannawanca nga ne gy'alaga ffenna teryamanyiiyo. Obugagga ng'obwo obutali mu mirembe Mukama Katonda abukuwonyanga, kubanga omukulu buli kimu akifunye mu bannayuganda okubabba ababbye n'akola investment wano n'ebweru wa Uganda, naye talina kyagenda kubweyagaliramu. Gino gyali badde myaka gya kumutunuulira ng'ali lwakitula abwamye atudde nga teryamunyega nako, naye yalondawo oludda luno kubanga ye mutwe gwe olutalo kye kimu ku bintu ebimuvugiramu ng'eŋŋoma. Ye bw'awulira omuntu yenna ayagala okumugya ku ntebe ekimuggira mu bwongo, lutalo lumuvugira mu matu nga ngalabi. Robert Kyagulanyi Bobi Wine ate ku interview kwe yabadde mu ggwanga eri Amerika mu Columbia yakawaŋŋamudde, era bw'atyo n'ayogera ne ku tteeka erya Protection of Sovereignty Bill nga bwe ligendereddwamu okutagetinga ye. Naye nga tetunnaba kutuuka yeeyo okutunuulira n'okuttaanya engeri Bobi Wine gye yavuddeyo na rejecting ebyavudde mu kulonda ekintu ekitadde byabakama ku nninga. Wa byabakama ffenna tukimanyi bulungi enkola yali badde bweti. Akalulu nga tonnakalangirira, teekayo ebivudde mu kubala akalulu ako. Omala okuteekayo ebivudde mu kubala akalulu ako, oteekeyo ne declaration form. Awo oluvannyuma bannayuganda nabo batandika okompayiringa n'abeemulugunya bwe babaayo bajje beemulugunye, naye gwe walangirira akalulu. Kati we twogerera wakayitawo ennaku 10 n'okudda waggulu.
tobuuliranga bannayuganda byewalangirira gye wabijja, kubanga okubabuulira gye wabijja kuba mu kubiteekayo ku mikutu egya Electoral Commission eyayigattako akagambo independent naye ng'ate teri, kuba ne mu kulangirira akalulu waliwo ennyonyi namunkanga eyali eyita mu bwengula. Kakati ebigambo byongedde okuvaayo ku katambi akafuluma okuva mu kakiiko k'ebyokulonda akaleesewo contradiction ku byava mu kulonda, nga obululu obwaweebwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine bwe bululu ate obwali obwa Yoweri Kaguta tibahabulwa, ate obwaweebwa Yoweri Kaguta tibahabulwa nga bwe bululu obwali obwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Akatambi kano kafuluma nenkugamba nti yenna yakatadde yabadde intentional, yabadde akigenderedde, yabadde ayina omulamwa, yabadde ayina ekiruubirirwa, kubanga baakata ku lunaku nga lwe bagenda okulangirira ebivudde mu kulonda, ku lunaku lwennyini lwe baali bagenda okulangirira ebivudde mu kulonda, nga weewuunye ne intaneti mu ggwanga teyaliiko, naye lwakiri eyandibanga yeyali communication oba okwatula eri bannayuganda nti ono teyawangudde kalulu yabbye kabbe. N'ekyokudireyinga okuteekayo ebyava mu kulonda kyokka kyokka kimala. Kirabika ye Mwami Tibahabulwa yagamba byabakama bw'otannangirira owedde, yennyonyi namunkanga eri gye twawuliranga etokota nga byabakama ayogedde ebigambo bino wammanga. Okulonda kubaawo, okulonda ne kuggwa, naye byengenda okulangirira bannayuganda mukkakkane. Ennyonyi namunkanga neeyita mu bwengula mu kakiiko k'ebyokulonda. Kabonero Kiggo ke yafunamu ng'omunnayiga nti intention ey'akalulu kano kaali kakulangirirwa ku mudumu gwa mundu era nga bwe kyali. Kati akatambi kano kaviiriddeko byabakama emitawaana era bannayuganda ne bamuwa ultimatum ya nnaku ntono nnyo nti nga tetunatuuka 12 kati ebebula ennaku 6 nga tetunatuuka 12 Mei Mwami Tibahabulwa n'akabinja kwe bateekateeka okulayira abenga ataddeyo ebyo ebyavudde mu kulonda, olwo bannayuganda babeere bakakafu, kubanga eggwanga lino lituwangaaliramu eyalondebwa munnange ate tafuga, ow'emmundu yafuga. Kati mu mbeera eyo ne bannayuganda byabakama bamuteereddewo omuguwa, oba yeetuge naye ate mu kumuteerawo omuguwa bamuteereddewo n'ekyambe nti bwadde ekyennyuma agenda gwa ku kyambe kimuyitemu kimutunge. N'olwekyo katugendeko mu katambi kano tumale okufuna ebigambo by'omwagalwa bangi Kyagulanyi briefly ndyoka ate mbatwale mu bigambo oba mu mbeera bannayuganda gye bataddewo. Bino byonna yabyogeredde bweru wa ggwanga mu Columbia wali mu ggwanga eri America. Museveni and his people more or less made it clear that if you don't vote for me, there will be war. In northern Uganda, we go and say, Bobby, we support you. But when we vote for you, there will be war. And you ask them, where is the war going to come from? Say, Museveni will fight. This is a person that started a war in 1980, and it consumed 500,000 people. The sacrifice was given, and it was supposed to be the end of the cycle of violence. But for him to, and indeed Mama says it, you see now, let us just sit down and leave the man, because if we vote him out, he will fight. That's intimidation. I'll tell you that before I started dressing like this and trying to speak straight English, I was a bad boy from the ghetto. And I know a thing or two about violence. And the generation that I lead is hungry and angry. We have very little to lose, but everything to gain. And we are very capable of violence. But we chose non-violence because we know historically that violence has only bred violence. It only creates a vicious circle of violence. It breeds this sense of entitlement. Oh, we earned it, we spilled our blood, so you can't tell us that. I mean, we've learned that from the Museveni generation. That's why we are non-violent. But unfortunately,
regardless of how non-violent we've been met with extreme violence, abductions, killings, and everything. We have preached non-violence all through the campaign. But on the day of election,